Dr. Jose Chameleone avuddeyoko n'ayogera ku bigenda mu maaso ku muziki gwa Uganda byengenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo ate nga nina Gravity Omutujju alaze munnange wali Etabu kosaate ne mwana mulenzi munnange ate Palaso ngenda kubeera nga mbikutuusako ate mu maaso eyo. Ngenda kusaba ekintu kimu kyokka, subscribinga n'okulayikinga video omuganda wange kiba kitambwira ddala bulungi nnyo. Kaakati nno kansooke nkutegeezeko nti nno omuyimbi Dr. Jose Chameleone kansooke nkutegeezeko ekifaananyi kino ekibadde kigetinga viral wali ku mukutu ogwa Facebook. Mwana mulenzi ono yamiitinzeko wali munnange ate mwana mulenzi munne businessman muyite Brian White muganda wange yamumiitinze awo. Ekifaananyi ekyo kibadde kigetinga viral ku mukutu munnange ate ogwa Facebook. Era nga ku sayidi y'emu mwana mulenzi Chameleone avuddeyo kaawo obubaka obadde butambula munnange ku mwana mulenzi ono Chameleone. Yavuddeyo wali n'agamba nti olaba ate munnange ate ennyimba ate ezaakubako emabegako ate ze zikomawo nga ze ziri ate mu kutambula muganda wange. Mwana mulenzi ono ayogedde ekigambo kino asinzidde munnange. Omanyi tulabyeko kaawo ennyo ku nnyimba ze ez'Oluswayiri zino nga zimama mia kosa n'endala nnyingi nnyo era nga zibadde zitambula nnyo munnange, era nga boogezako okulaba statement eyo muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi nti yensonga lwaki munnange nti ennyimba ate ezaayimbwa edda ate ze zikomawo nga ze ziri ate mu kutambula, ate kati ba producer bafokasinze nnyo munnange ate mu kuba zi danceable beats muganda wange. Oba yensonga lwaki music etali mu kutambula bweru munnange, naye nga byebyo ku mwana mulenzi Chameleone bye nkutegeezezaako esayidi eyo. Kaakati nno sigenda kubeera nga ndwawoko awo kankuggyewoko kankutegeezeko nti nno mwana mulenzi munnange ate Palaso ndabyeko ko wali akatambi akabadde kagetinga viral abadde akoze challenge. Omanyi mwana mulenzi ono abadde nga yakata oluyimba lwe emabega kaawo nga tannaba kuleeta Tycoon abadde n'oluyimba nti nno ayamoke, era nga bwolaba yeyo challenge nno abadde munnange wali ali mu kulaga nti nno ye ali bulungi munnange okusinziira ku luyimba lwe, era nga kasobeera nga tonnaba luceekingako genda mangu oluceekingeko oluyimba lw'omwana mulenzi ono Palaso. Era nga kansooke nkuweko katambi kano olabe munnange ate Etabu mu kano akatambi ndyoke nkomewo kaawo ne Gravity Omutujju. Byebyo nno munnange, era nga bw'olabye esayidi eyo sigenda kubeera nga ndwawoko katugende mu maaso ne mwana mulenzi munnange ate Gravity Omutujju. Kaakati nno Gravity Omutujju muceekinzeko esayidi eno. Ye agamba nti nno gwe kola ssente odde wali okole ki osirike munnange, obulamu bujja kutambula muganda wange gwe kasita okola ssente. Era nga okusinziira ku ebyo ebifaananyi abadde abitaddeyoko wali ku mukutu ogwa Instagram kosaate ne Facebook. Ye agambye nti nokola ssente dda wali osirike muganda wange kibe nga kitambwira ddala bulungi nnyo. Era nga ku sayidi y'emu ebitambula ku update etambula ku mwana mulenzi munnange ate Gravity Omutujju abadde yakamaliriza ozimba ennyumba ye munnange kalina, era nga bw'olaba awo abadde ashiirinzemu wali muganda wange mu ntebe nga zonna zitemagana okukamulako obumazi, naye nga bambi nga bw'olengera munnange ebifaananyi ebyo abadde yakamaliriza munnange ate ennyumba eyo
jjukira nti nno navaayoko ne nkulagako mu katambi ennyumba eyo nga bw'efaanana era vidiyo kweri kuno munnange kasitookebera wano ku Jaminant Yugi oba nga ogifuna muganda wange naye nga byebyo ebitambula munnange ate ku Gravity Omutujju era nga by the way oluyimba oluli mu kutambula ku Gravity Omutujju lwe luyimba ate munnange ku Kkondi era nga lukyagenda mu maaso munnange ate okutambula lwe luyimba kati lwakyayinawo olutambula kati olupya esayidi eyo mwana mulenzi munnange ate Gravity Omutujju era nga bwenti bwenkoze ku updates zino kakasa nti no subscribinga muganda wange kosa ate no kulikinga video ngenda kubeera nga nkomawo ko maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwenti